okwegomba okw'omubiri kwawukana kutya n'okw'amaaso. Omubiri weegomba mubiri gwa muntu munno. Omubiri oyagala okuwa eby'omubiri weegadange onywe olye ozine ebidongo naye ate okwegomba okw'amaaso kwaga nti eyo emmotoka nannyiniyo waakiri onaamutta. Okwegomba okw'amaaso kuyitisa omuvubuka wa myaka 22 ku nnyumba yawava munno nalowooza nti eyasobola ogitwala. Musajja akoledde emyaka emeka statesman ambasada w'amawanga oyagala ekikomera kye naawe. Okwegomba okw'amaaso ne bwe baba bapanga basatu emyaka gye mwakamala ku nsi temuweza myaka gy'awava muno gyakoledde. Akatambi akasooka ofuluma ng'omusajja akuba tteke ye yamusota kafulumira kuwava muno road omuntu bamubuddemu n'oluguudo era gw'okyaga nti benzi gy'avuga gy'oyagala. Okwegomba okw'amaaso ebintu si bibi naye obifuna otya. Bakuyita waakabi gwe ddooni oyagala okubeera ddooni ebyembwa. Wakatandika obulamu tona na kye waakoze n'ofuna bakanyama abakukulembera n'abakuvaako emabega. N'omansa ssente n'obanga ki ne babuuza bano onaazijja waffe nga zitutawaanya. Otegere kye ŋŋamba okwegomba okwegulumiza. Okugulumizibwa Bayibuli egambye nti okutaliimu. Bassebo ne bannyaba abantu balina ebitiibwa. Bava mu nsi ensi n'egenda mu maaso. Pulezidenti wa Iran yafa jjuuzi. Yafa ng'ayogera ensi n'ewulira nno. N'agenda ne minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru n'abalala nga 9 naye lwaki mwogeddeko? Mwogeddeko nga njagala kugamba nti ng'amaze okufa nga kikakasiddwa nti afudde. Mu Iran balinayo omulala bamuyita supreme leader. Yavaayo n'abagamba nti tewali kigenda kukyuka. Eyo statement togitwala nga yakusaaga. Yagamba banna Iran nti mubeere bakkakkamu, buli muntu waali asigale ku mirimo gye, tewali kigenda kukyuka neki oli yafudde. N'olwekyo kankikomyewo eno ewaffe tuveeyo Iran. Ebyo bye weewagawaga n'abakuwaga nti oli wakabi bw'ofa tugenda mu maaso.